Kale abatulaba ku Sakata Vibes nze DJ Senior B Remix Wizard neera nkomyewo abasuubiza obbawazi n'emboozi okuva mu buli ango mu buli side mu buli nsonda mu buli bulamu bwa nsi eno musobole okumanya ebintu nga ebitambula. Olwaleero kyanjawulo mukko kubanga gwendeese kaguje kawaji kabejja kamenyo ensonga genda kubanga zitubuulira. So towerabira nti bannaffe aba Shalom Supermarket wali e Nalugala ku luguudo oludda e Galuga be bakutusaako emboozi zino buli kadde wamu ne bannaffe aba Pearson Medical Care bagamba nti genda ojjanjabwe endwadde eza buli kika, bakola sikaani, bakola operation balongoosa, bajjanjaba amaaso n'amannyo. Wali enkumba ku bitaala ekyengulwa opposite King Sport Pearson Medical Care we basangibwa. Ne bannaffe aba Smart Handling Hygiene bagamba nti bakuŋŋanyiza kasasiro mu makaago wonna wonna wooli kasoba nga oli mu bitundu bya Katabi Town Council. Bakubireko enamba zaabwe kwezirawo ku screen. Abo nno booza ne sofa sets zino entebe ez'emitto ne ziddamu ne zitukula ng'empya, booza amategula, booza ne tiles, bafuuyira n'ebyenje ebiku mu nnyumba n'oba nga olina amaka amayonjo. Smart Handling Hygiene bakubireko awo bajje banone kasasiro oyo ku bbeeyi powa ate nga essaawa yonna. Gwende naye erinnya nze mmanyiiko limu lya Jjajja Golooba. Ago gabeera abiri. Jjajja kitiibwa, Golooba ly'erinnya. Tusanise okulaba. Kale ssebo nange nsanise obbasanga aba Sakata Vibes. Yes. Mwebala okuweereza eggwanga. Tugezaako mpola mpola n'okutabaala sayidi ne sayidi. Amiina. Mpozi baganda baffe bogambye nti bafuuyira ebyenje. Aba Smart Handling Hygiene. Emirimu bagikola bulungi. Wabula mu ngeri ezimu oba endala. Ate era waliwo okufuuyira ebyenje mu nju y'omuntu ne bigaana okuvaamu. Ebyenje basobola bifuuyira ne bigaana ovaamu? Biba bikubanja bigaana okugenda. Ebyenje bisobola okujja mu nnyumba nga birina kye bibanja? Ebimu ku mpewo mwe ziyitira nga zibanja. Ebyenje ebiku simanyi bumunyeera, ebikunnembi. Yes. Bingi bunyeenyenkule. Nina kendabyo wano kankaleete. Mpulidde ekigwa n'entunulayo. Kino ekyoya kya kisolo kya kinyonyi ki? Kaakati ekyoya ekyo siyinza kugaa nti kya kinyonyi kino kuba sibadde waggulu. Naye bwe nkitunuulya bwe nti nkiraba nti kya kookotezi. Ekkookotezi bo ziri ebikola litya? Likola sawundi ki? Osobola oddiwulira waggulu kuba siyinza kunnyonnyola sawundi yaalyo. Naye nti nze bwe kitunulako obutunuzi ekintu ng'ekyo osobola okumanya nti kino kyaki olw'amaanyi agaba gali mu nze. Era kati mmanyi amakulu gaakyo lwaki kigudde. Lwaki kigudde? Lwaki kigudde we tutudde? Jjajja aba alaga nti assizza obuyinza tukolereko wano. Weewaawo. Tulina Jjajja Golooba ensonga mugenda muzitegeera mpola mpola awo. Kyenjagala osooka okumanya okusingira ddala. Gwe twogera naye musawo muganda, njogera nti musawo muganda bamutuufu. Kiba kituufu. Wabula waliwo ate abakiwuliramu obulala. Naye ng'ekyamazima kye kituufu. Nti musawo muganda. Nti kibanga kika kya mulimu gw'okola. Omusawo w'ekinnansi, omusawo omuganda, omuluŋŋamya. Webale nnyo. Oli bw'awulira omusawo muganda. Omusawo muganda w'akolera abasinga obungi bayitawo musabo. Naye nze si kye mbadde njagala twogereko. Kye njagala okwogerako nina kye mpulira kye mukozesa we mukolera muyitawo embuga. Ombuga embuga muba mutegeeza ki? Embuga kiki? Kakati ekigambo embuga, ekigambo essabo bisobola okwatula ekigambo ng'amakulu ge gamu. Oba bwe tugamba nti essabo tuba tutegeeza essabiro. Nti gw'ojja okujja osabe nti jjajja nina ekizibu kino nsaba kikkakkane oba osabye. Weebale. Ate bwe tujja ne tugamba nti embuga tuba tugamba okubugiriza nti nze atuula mu mbuga omwo mbugiriza mmwe. Okusobola obbamanyisa ebyo mutalina kukola ki? Kumanya. Kati kiba kigazi okusinziza bw'okijjiddemu. Biki ebibeera mu mbuga? Ebibeera mu mbuga
kisinziira jjajja bye yakulambika oba byajja okulambika oteeketeeke mu mbuga ye. Ebyewange tebifaanana na byewuwo n'ebyew'omulala. Wabula kyetutera ennyo okusubwa ge mafumu mpozi n'endeku. Mafumu n'endeku ebyo tetutabbibulwa buli muntu atera okuba nabyo, mafumu, endeku, emiggo, kubanga obuyinza bw'abajjajja. Bw'ogamba buli muntu otegeeza nti buli muntu, buli musawo, buli muntu azze mu kubugiriza mu nsonga eyo aba alina okuba kasita aba ng'aliko amaanyi. Sijjamya nti genda obigule. Mbadde manyi buli muntu nti ewange naye ate era naawe likwetaginga ejjo oli omusajja. Omusajja yenna aba n'effumu mu nju. Omusajja yenna aba n'omuggo mu nju. Omuggo ki? Omuggo. Effumu olina okuba nalyo. Bw'olumbibwa ekiro olina okuba n'ejjambi, olina okuba n'embi, olina okuba n'embazzi. Ffe tetubitunda gye babitunda olabayo. Mulina okuba n'enkumbi n'embazzi. Olina okuba tagenda kwasa nku. Omusajja yenna abeera aggumidde. Mu mbuga nina omuntu gwe mpulira bayita omukongozi. Oyo yakola mulimu ki? Omukongozi omulimu gwe gubeera gwa kubeera ng'ateekateeka abazzukulu ba jjajja ebyo by'abaagambye okubawa. Nti weetaaga eddagala, jjajja n'aggamba ng'alina omulago gw'agenda okukebera nti mukongozi wa muzzukulu wange oyo eddagala bwereti. Era omukongozi aba ateekeddwa okuba ng'amanya eddagala kubanga kitundu kinene nnyo eri Mmandwa. Kati omukongozi naye abo abangulwa Mmandwa oba abangulwa oyo omusawo omukulu abeerako amaanyi. Naye abeerako amaanyi. Era omukono gwe naye guba guwonya. Naye alondebwa bulonderwa mpewo oba gw'ogamba nti omwana ono ngeri gy'abeera wano ewaka agira nyambako? Alondebwa mpewo. Kati ono omusawo Omuganda ye bamuzaala nga musawo oba osobola okukula n'oyiga obusawo? Omusawo oba omuntu yenna okuva olubereberyeru lunaku olusooka mu nsi muno oba okutondebwa mu nda ya maama wo obaako obubonero obukwetimbako bujja nabwo ku nsi. Ekibuuzo ekyo ky'obuuziza kirungi nti omuntu aliko amaanyi alabirwawo. Era we wali awo wava akagera akagamba nti akaliba akendo okalabira ku mukonda. Kati omuntu aliko amaanyi alabirwawo ng'akyali na muto. Kabe kasinge ne mu nda ya maama we wabaawo obubonero obulaga ayolesa abantu nti aliko amaki amaanyi ajja. Bw'atuuka ku nsi bw'oba wategeera amaanyi ge ogateekateeka bukyakola ki? Bukyali. Naye bw'atuuka mu kiseera n'atandikira awo. Bajjajja b'abaana balina ebintu bingi bye bakoleramu ensobi lwakuba nti okumanya n'okutegeera mu bantu muffe kwawukana. Naye wabeerawo omuntu n'aggamba nti nnyina omwana wange naye omwana wange ku ssomero takola bulungi. Omwana wange bw'atuuka mu bigezo afuna ebizibu ate nga bulijjo abadde akola bulungi. Naye bw'atuuka mu pepa takola bulungi. Naye sitegeera buzibu ki. Ekituufu omwana oyo n'omutambuzaako ku basawo nga baggamba nti omwana oba ddogo oba mizimu oba ki. Abamu basobola okuba nga batuufu naye nga tebasobola nga balaba bulungi naye nga tebasobola kuteekateeka mu ki mwana oyo. Omwana oyo munnange atereerera ddala ne tuwooyawooya empewo n'asooka amalirizaako okusoma wabula tasobola kusoma kiwanvu akuba amaanyi gamubaako maki mangi. Ne tuzeegayirira awo abamu si we bagambira nti abaana tubawa amagezi mujja abaana abatasoma bulungi tubawa amagezi bayite ebigezo. Okubangula mwekuli eddagala gyeriri erisobola okwongerako omuntu okwongera okumanya wabula era n'oyo omuntu aba muteeketeeke. Kati ffe tuteekateeka ne twongeramu okwongera okumanya
nti gwe kikozesa obubi oba tomanyi kyokka nga kyogenda okukola buli lunaku basiba bakikulaga kitegeeza tugenda kujjako yakwerabiza kiri kye bakulaga osobola okukola obuki obulungi awo nno wabeererawo ddala omuti ogw'olumanyo ne kutukumu omuti ogw'olumanyo ne kutukumu egyo miti gyanjawulo kati omuti omulala muddo ebisigadde byakaffecce kati kanziremu mbasomeseeko ku mwana oli katono nti omwana wange takola bulungi omwana wange ebintu bimukuba ate omwana muto ate baŋŋamba biki omwana oyo tumukkakkanya tutya nti omwana oyo mu lubereberye ddala aba yajjirako obubonero bwe mutaafaako oluusi abamu balokole basiraamu bakatuliki nnyo kati omwana n'atuuka mu maaso ng'emyoyo gino gimubanja olw'okuba mwe temugimanyi muguleka ne gukula ne gutandika omutawaanyiza ddala nammwe ne mulaba kati mugenda okutambulako oluusi mutambulira ku bantu abatasobola kukola ki kugutereeza guwooyawooya naye omwana oyo bw'abeera mu mbeera bw'etyo n'omuleeta ewange n'enkuba omweso ne mumulaba amaanyi ago tuyina bwe tugawooyawooya gaba geetaaga ekibbo geetaaga olugoye bw'aba muwala akambe bw'aba mulenzi yeetaaga effumu mu ggwanga lye bwe njogera olugoye lusobola okuba olubugo oba ekikooyi okitegedde ne tubiteekateeka bulungi nnyo ne tubikwata ne tubikwasa omwana oyo era ne tusaba jjajja amuliko okumuwooyawooya nti asooka amuleke omwana oyo akole ki asomeko akyali muto olwo bw'alikula aliddamu n'akola ki n'amunoonya wabula tetumusalira bbanga oba ye alamuzukule nti kati okwoyawooya kwe baŋŋamba emyaka kati gino gituuse osobola okukola ebyani ebyange ye kennyini addamu n'asukka n'amwenoonyeza wabula abateesiteesa abasinga tebasobola kuteekateeka nsonga ezo kyova olaba nti okumanya kwa njawulo nkategedde bulungi njagadde bayisizaamu katono nfuna nnyo abazadde naddala abakyala omwana wange abaana beetaaga nnyo okutereerezaako empewo ezo ne zikkakkana kirungi nnyo ekitegeeza okuba omusawo tekiriiko myaka wabula kiriko kulondebwa tekiriiko myaka tekiriiko sayizi tekiriiko ggwanga tekiriiko lika nti edda nga tukula ffe baatulaga nga abasawo nagamba nti oyo omusajja omulaba musawo muganda yabanga musajja mukulu nga tusanoga nti muzeeyi wuyo kyakolanga ekyo era abantu bedda bawangaalanga nnyo ekyokubiri era abaluŋŋamya baawooyawooyanga empewo ezo ekyokusatu nti gwe wamulabiranga nga mukulu tomanyi emabega eno emyaka egyo gwe gy'omulabadde akola ki kati nze olwaleero bangi abayinza okuyisawo emyaka 30 bajja okunsanga ndi musajja mukulu nga nkaddiye naye nga baga muzeeyi waawe akola ki naye ng'ate takulabangako kati tamanyi eno wa gye nkoze eki olwaleero bw'ondaba wano osobola okunaba gundi gwe tubaddemu bidongo naye ekyamazima nga tubaddeyo ng'ate eno nnyina ebirala byenkola ki byentabaaliramu ako nkategedde ekintu ekirala kyempulira ennyo ku Basaabaganda abalongo be baliwa era ba mirundi emeka kuba kirabika kyemutegeeza si be bano abalongo tumanyi waswa ne kato abatambula kukuba abantu abalongo be baliwa era ba mirundi emeka bwebanga bevo era saba kuntangazamu abalongo balina ebitundu bye balimu nyinza okugamba nti bya mirundi ebiri tulina ekitundu eky'abalongo ab'obuzaale bwe tugamba abalongo ab'obuzaale tuba tutegeeza abalongo abo waswa ne mugendya b'amayanja abaddako n'abaddirira abo bonna balongo bazaale ndabo Magobwe mbadde siriwulirangako yebali abalongo basebisaalu yebali balongo bangi tosobola bamalawo bakaggwa bakityo bakigongo kigongo si yaddirwako abalongo kiza yadda ku balongo
waliyo ba Kitooke, abo bonna baana baki balongo. Kati waliyo n'abalongo ab'obutonzi. Kati abalongo abo babeera nnyo mu bwemyoyo. Era tubakolera nnyo mu kitundu ekyo. Wabula ffe abalambika ennambika y'abaana bano tugirambika bubi. Era bwe tuba tukola abalongo, wadde gwe tolina baana ababiri, abalongo osobola okuba nabo. Ng'era abalongo be bakutawaanya. Kubanga ekika kyo kirina abaki? Abalongo. Osobola okuba ng'ogambibwa nti oli mulongo, gwe n'ogamba nti nze siri mulongo. Okiwulira? Naye nga taatawo omuto yazaala abalongo. Kati ku balongo okwo ne kuddako omulongo Kizza era nga ye yamuzadde. Kati taatawo olaba bw'ajja n'akuzaala, olw'okubanga tetukyanonooza obulongo obwo tubusuula. Okitegedde? Naye ate nga taatawo bw'akuzaala naawe oba muganda w'abalongo bali era oweebwa erinnya ery'abalongo mulayini eyo. Nti gwe nze bwe nzaala abalongo nga gwe oli muganda wange nozzaako omwana abeera Kizza. Bw'oba gwe azadde abalongo tonazzaako. Muganda wo n'azaala omwana aba mwana mu kikadda ku balongo. Okitegedde? Kati olwaliwo bakusaana bagamba oli mulongo n'ogamba nze sibangako mulongo. Ewaffe sibalabanga nako. N'okaayana n'okufiirawo. N'ezzempe bwe zituna ziraba omuki? Omulongo. Okiwulidde? Basobola okukuzaala n'okula n'otuuka awo ng'oli mulongo nga bakuzaala ne Mayanja. Mayanja omulongo oyo azaalibwa omukyala bw'aba azaala ng'agenda okukuzaala asobola okusooka n'abundula amazzi. Amazzi ago basobola bagaleka mu ddwaliro bagakola bye baagala n'omwana oyo akulanga ggwe. Era oyo mulongo ddala Mayanja. Kati gwe n'okula ng'amannya g'olina nga ggwe Tebandeke. Okiwulire? N'okula nga ggwe Muwanga. Nga tomanyiddwa nako. Mu maaso otandika ebyo by'okutawaanya nti tulaba oyina muganda wakubanja nga gw'ogamba nze sirina, nti oli mulongo nze sirina. Kubanga bali tebaakiraga era tebaakiraba era tebaakimanya. Kati omwana oli olw'okuba bali tebalondoola ajja ggwe eri muganda wo n'atandika okukola ki? Okutawaanya. Kati mu nsonga bwe ziti kale obulongo bungi, obulongo buwanvu. Kyenjagala tusinga okusaaka essira. Ndwadde ki oba bizibu ki gwe by'olinamu obumanyirivu mu kugonjoola awo? Ekituufu ekiriwo, nze ng'omulya mmere nnyinza okugamba nti eno endwadde ngikolako, eno sigikolako, naye ekyo kiba ky'amakyajjajja. Kubanga buli muzzukulu y'amanya, era bw'amala wali okubeera ng'amulabye nti kino ne kino ne kino, bw'ataasobola agamba nti genda ewa siniya bbi. Okitegedde? Ate gw'anaakolako n'agamba nti tuula ensonga yo tujja kukola ki? Girambika. Nze siringa basawo balala. Ensonga gye mba ndaba nti jjajja gy'agamba nti tagenda gikola aba tagenda gikola. Naawe okkiriza omulwadde n'omutaagende? Ye ne bw'oba olina akakadde ka ssente wadde akawumbi. Kubanga mba nkimanyi nti ngenda kuweebuula jjajjange. Kati lwaki mba nkola ekinaamuweebuula nti ky'atagenda kukola agamba nti ekyo sigenda kukola ki? Kukikola. Okiwulira? Era nange mba nkijjamu bujja mu ki? Mukono. Wabula siyinza kugamba nti kino ne kino ne kino ne kino ate nga nkola bingi kuba buli ky'omanyi ku nsi nkikola ki? Okikola. Kati awo obeera kubanga bagamba nti mu biboozi nze bye mpulira nti omuntu agenda mu ssabo ne bamugoba nti abeera aliko ebizibu binene nnyo 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 ng'amanyi g'essabo eryo tegalisobola. Bwe kibeera? Si bwe kibeera. Senga bwe kibeera ate ne musabawo teyalituuse kuba amasabo gaba mangi. Kakati okugamba nti bakugobye tukiwulira ne malwaliro ga bulijjo nti mulago
gundi omulwadde bamusindise mu nsi z'ebweru nga nabo abalemi nabo abalemi kakati kino ekintu tekiriko gamba nti alemeddwa nti ate awaba tewamusobola nedda kubanga lwaki wabeera wamusobola nti watuukidde jjajja waaba asoose okukola ki okumuleeta era ye bw'atunula bw'ati n'alaba akugamba nti doozi eno eri wa gundi okitegedde kati ne kiba ng'ekintu ekyo kikolebwa bwe kityo so tekiriimu ngeri yonna awo nkategedde bulungi bamanjizako seeti abakubanja ojja basasula kale ekirala kyena nayagadde otwawuliremu bwe tuba tuwulira ebintu bye tusinga owulira awali omusawo muganda wabaawo ebintu bino wammanga emmandwa emisambwa amayembe ebiteega byayita empewo z'ekika oba empewo z'ekika ndala n'ebyo birala oba osobola nabyo bitwawuliremukko kakati ebintu bino byonna tugenda kujjamu ekiteega wano ewaffe tetulina kiteega mu Buganda tetulina kiteega kyajja kityo kubanga kitambo ekiteega ky'Abalundi ekiteega ky'Abalundi kakati ewaffe kibeera kitambo kakati ebintu ebyo byonna byomenye bye biyitibwa empewo bye tuyita empewo era ekimu ku byo bwe kikwambala bwe tulabira akabonero nti gundi aliko ki kino empewo aliko empewo kati bw'ogenda okunoonya amaanyi ago weekanga nga byonna byoyogeddeko oluusi omuntu aba akola ki abirina naye wabaayo akulembera avaayo okulaga ekitundutundu ekyo nti ono ffe tumukola ki ffe tumulina ekitebe kiri omuntu asobola obeerawo nga aliko musambwa emisambwa gikwatira ddala abantu amayembe gabakwata byonna anti ffe baali batulugamba nti omusambwa gutambula nga nze n'emboozi ze tugattirize nga tulowooza nti omusambwa gusaana otambula gwokka gubeera kati nga batugamba amayembe go gabeera nnyo mu masabo kusibwa nnyo abasawo Abaganda ne batugamba wamekoko teziriiyo natunuddeyo nedda awo nange ndirabe ne batugamba nti emmandwa zezo emizimu gy'abajjajjaffe ab'ekika b'eŋŋanda ezitutuluula abantu ku mitwe n'ayogera amaloboozi eza gooyo oba omugenzi oba eddoboozi erina omuntu gwe mutamanyi namanya kakati siniya ekituufu ekiriwo kiri nti tufuna challenge ffe ng'abaluŋŋamya challenge zino zirimukko mu bantu besigenda kwatuukiriza nnyo naye abatuchallenginga baba banoonya kuyiga ekisooka mu byonna kye tulina okumanya ekituufu ekiriwo kabeere munnaddiini njagala baveeyo munnaddiini omu agamba nti mu butuufu mu masabo ababeera mu masabo baba basitaani munnaddiini oyo njagala challenge yenze naye twambalagane bameka babiri anyinyonyole sitaani ye gwamanyi anyinyonyole ne Katonda gwamanyi nange munnyonnyole tulabe ani mutuufu ku ffenna watosobola vaayo n'ogamba nti bannannyini masaba bazuukusa emizimu basitaani nga nawe wennyini okimanyi bulungi nti wazaalibwa eyakuzaala bwe yafa yafuuka muzimu okiwulira naye ayina eyamuzaala gw'oyita jjajjaawo kiri automatic buli afa afuka muzimu ab'eddiini booleesa batugamba nti omuntu wafa omwoyo gugenda mu ggulu omubiri ne gusasika ku nsi kati ne tubuuza lwaki ate balwana n'emizimu ng'omwoyo gw'omuntu olufa gukola ki gugenda ate lwaki balwana n'emizimu era kibbo kye bayita omuzimu
kyoba oyagala okumanya. Nze siniya bayita omuzimu. Nze akugamba ali wano. Nsobola okuyita omuzimu gwa jjajjaawo najja n'akulinnya ku mutwe. Okiwulira? Njagala omusumba aveeyo. Tulabe tutasobola kuyita muzimu gwa jjajjaawo ne gumutuula ku mutwe. Oyo omusumba mwennyini? Omusumba nga pasita ali awo ayimiridde ng'abuulira enjiri. Tumukolera emikolo gye tukola. Ddala ddala nga tutegedde obuwangwa bwe. Tulabe bwe tuyita omuzimu gwa jjajjaawo ne gutamutuula ku mutwe. Oyo agamba nti abuulire ki? Gino emizimu tetusobola givumirira nga ffe ffennyini mu jjo mwe tuva. Tuvaamu tutya nti ani omuntu atalina jjajjaawe agamba nti ye baamutonze. Oba okitegeera kye ggamba nti buli muntu alina waava eyazaalibwa alina jjajjaawe. Kubanga nze kati ssaawa ya kakati nyina jjajjange. Jjajjange yazaala kitange. Kitange n'anzaala nange nzadde. Okiwulira? Kitegeeza tutambulira ku layini eyo. Kati jjajjange oli bw'aba avaayo n'aŋŋamba nti munnaaye siniya gw'ogenda okusanga si mulungi. N'andabula ne sisanga siniya nga ye yandabudde. Lwaki olwaleero mba muvumirira? Okitegeera oba? Kaakati bano abatugamba nti emizimu omwoyo ogumulimu gwegwo gwennyini era omuzimu. Awo nayongedde okategeera. Okitegedde? Nti ye gwayita nti omwoyo era ye jjajjaawe. Okitegedde? Okuleka eyatondebwa oyo sijja mukyalenjinga. Nga ye Katonda yamuwumba awo n'amutukwasa. Naye bw'oba wazaalibwa omukazi n'omusajja n'ogamba nti emizimu mibi, njagala osituka olwaleero ogende mu bakadde bo maama waatuula awo omugambe nti muzimu gwe oli mubi kuba ye yakuzaala. Bw'anaafa yagenda okufuuka omuzimu. Taata bw'anaafa yagenda okufuuka omuki? Omuzimu. Kati ki ekikuvumya emizimu nti mibi? Ng'ate nawe mwennyini mwokola ki? Mwova. Okitegedde? Awo waliwo obuzibu. Ababuulizi b'enjiri baalitereezezzaamu mu ekyo. Mulwana n'emizimu kituufu ne mulwana nagyo mu bubi. Kubanga obeera nga alwanyisa omuzimu obanga olwana ne mukaddewo. Bwe kityo bwe kiri. Ekirala kye ntera olaba ku TikTok okuba ku social media ku mikutu nga baagerako nnyo. Lwakuba simanyi oba bakola nsobi oba kyekituufu abanywi b'enjaga oba abatamiivu bakozesa kye ekigambo jjajjabbaamu. Jjajjabbaamu yaani? Wakati nze bwe mpulira jjajja mba ndowooza ku ki? Ku byekika. Kati buli ayogera mbangamba ndowooza jjajjabbaamu we, ndowooza jjajja we wabe basawo baganda oba ki? Jjajjabbaamu yaaliwa? Kaakati olyose n'obuuza. Ekituufu waliwo ekitundu ekituuka nga kivumaganya obuwangwa. Naddala abantu abali mu mbeera eyo. Ddi lwe twawula nti guno musambwa, ddi lwe twawula nti ono mulya mmere yeerimbise mu bikolwa by'eki? By'omusambwa. Si buli muntu. Omuntu abulira asobola okwefumba n'alaga abantu nti ye musambwa. Waliwo omuntu asobola okulimba. Okitegedde? Kati ng'oyo gw'olaba ng'ali ku njaga ali ku mwenge n'agamba nti nze jjajjabbaamu. Jjajjabbaamu yandiku. Jjajjabbaamu si bw'ati bw'aba. Jjajjabbaamu ebikolwa bye byawukana n'oyo eyeeyita. Era nkugambye nti nga bwe tulaba ekitundutundu ky'omuntu ayambaddwako omuzimu tusobola okuguyita. Omuntu oyo eyeeyita mbu ye enjaga aginywa jjajjabbaamu akulimba. Yaba yenywera byakunywa bye. Aleme kwekwasa. Eyenywera omwenge gwe neeragwenywera neyeefukira mu ngoye jjajjabbaamu nedda. Emisambwa gyewa ebitiibwa. Okiwulira? Wadde jjajjabbaamu ng'ebyo abikozesa. Naye abikozesa ddi? Era abikozesa atya? Abikozesa kwani? Tuleme kukopperera. Nze kasookedde obaawo wali onsanzeko nga nkutte eccupa y'omwenge.
wali olabyeko nga nkutte enjaga ne jjajja baamu simulina omulina sebo kakati abantu bano enneeyisa yaabwe ejja ekifaananyi mu misambwa okyagweyita ng'ogamba nti jjajja baamu teguli kyalo oli tubuulira tegulijja ddala ddala ng'omusambwa guzze nti kakati sawa ya kumubanja nti bulijja nneeko baamu baba bategeeza bamweyana kakati tumuyita bamweyana naye era wootegeerera omuntu oyo bamuyita bamweyuna kakati era omuntu atamanyi yagaa nti jjajja baamu bamweyana ye bamweyuna nti omuntu ayagalwa abaako ne bye bamwagalako bamweyana alina bye tumwagalako okitegedde katumuyita bamweyana naye ye bamweyuna tumweyuna olw'ebirungi bye okitegedde ne tugenda ewe atuwe ku bugagga bwakola ki bw'alina atuwe ku bakyala bamwagaba bugagga n'abakyala atuwe ku zadde emisambwa tugisaba okusinziira musambwa ki ogukubanja era gukubanja ki gukubanja gutya buli musambwa gulina empayimanja yanjawulo kuba kati ate byabamweyana si bye bya ddungu dungu wa lutuula bamweyana wa kikapu tulaba nga waliwo enjawulo lutuula n'ekikapu dungu muyizi abayizi bakozesa ntuulo okwata ensolo ate ye bamweyana tumulaba nnyo n'ekikapu bamweyana ayambala kutiya bamweyana ayambala ekkanzu kaakati bw'abeera eno mu kitundutundu ky'ekkutiya aba mu bwakalalu bebo boolaba nga ye bw'aba akola ebibye abikola nga bw'akola ki era bamweyana bw'aba mu kitundutundu ky'ekkutiya muganda wange agabira ddala kiralu ddala ebyaddala agabira ddala era tulwana nnyo wabula era bw'azikuwa era bwe zikola ki bwe zigenda senga obeera nga totegedde naye tumuteekateeka nnyo ne tumutuusa mu kitundutundu ekyobulangira n'ayambazibwa ekkanzu ye n'akwasibwa omuggo gwe okitegedde n'omuwa enkofiira ye kwegamba n'atuula mu buki mu bulangira bamweyana akola mu bitundu bingi abatulaba tukyalina ejjajja Golooba tugezaako okututtaanyiza ensonga zino nga sirabidde ye musawo omuganda asoose ku channel neera nga wanaaba tatukoze bubi nsuubira tujja batumweyongera omufunanga wanaabaawo ensonga ze tweyagala attaanyeeko balina ebibuuzo teeka mu comment section awo kyonna ky'obuuza we tuba tufunye obudde tusobola okuddamu ne tumufuna ntumubuuza ebibuuzo ebyo n'atuluŋŋamya balina obwetavu bw'omwetaaga agenda kubasomera ennamba kyolina okukola tova ku interview eno mpaka ng'owulidde ennamba eya jjajja Golooba kyendi sure asangibwa Bulega naye direction zonna ajja bazitugamba mu maaso gye tweyongerera ekirala kyenjagala okubuuza okumanya okusingira ddala olina actually wayogeddeko wali wobadde ogamba nti essente za jjajja baamu azigaba kyalo abaagabye naye ate gyakoma okuzikuwa gye zangu okukuggwako awo waliwo inspector tekiyinza okuyambako omuntu bano betulaba kubanga ndowooza ebizibu ebisinga okutambuza abantu amasabo nti sente nzifuna naye zimpitamu buyisi abo bayambibwa batya kakati bamweyuna ono mu kitundu kye ng'akola okugambye akolera nnyo mu bwakalalu ziddirwa azikuba kumu emirimu ennyonyi ki akola bingi naye ekimukozesa ebyo tukaaba nnyo bazzukulu ba jjajja nti siina ki sente jjajja bw'amala okukuwa sente ze ekizitwala gwe olyoka ogamba nti zimpita mu ngalo tewamutegeera okiwulira kati bw'azikuwa obaako ne by'oba wamusuubiza oluusi
oyo abatanaba bimusuubiza abazi kuwadde osobola okwenoonya wabula gwe n'osigala ng'okoze eki nga weetuddeko gw'aba yategeera oluzikuwa weerabira kitegedde kakati leero n'ofuna miliyoni ekya ne bukya munnange miliyoni yaweddewo naye nga bakubuuzaabuuzeeko ki empale tolina wadde essaati owoza gundi namuwozeeyo okitegeera okutuuka okubanja gundi ng'osimba akaki akaggo kabe kasinge tezidda gwawola emitwalo 5 akuddizaako 5 2 3 okitegeera kakati mu nsonga eyo mu balungamya abatuufu bw'abanga waliwo omulungamya gw'oli naye gw'otambula naye bw'ogenda gy'oli ateekwa okulaba ensonga eyo nti kiki ekireeta ekyo ani akubanja kubanga ono ye bw'aba akuwadde kiki ky'olina okukola okusobola okutuuza ki ssente ezo kubanga ekyamazima ekiriwo kiri nti emisambwa gikola amayembe gakola obulongo bukola naye gwe bukolera obutegedde kati ekyo kireetera abantu okusitukya mu ng'ombe eri nti weezuule nga jjajja alina kyakubanja kitono nnyo kugenda mu mbuga oba ng'eyo oba ku lusozi ng'eyo oba mu lubiri ng'eyo ogulireyo ekita kyaki ky'omwenge kyokka nga kyakubanja negwe munnange olw'okubanga gwe oluzifuna okola by'oyagala atuuka ekiseera n'akokuwa ayinza n'okutwalayo oluusi nga n'okutwala neeza okusonda aliguze ekidoma ky'omwenge ng'ogenda kugulirayo kikopo tokyalina busobozi kubanga yakuwa nga tukola ki nga tobifaako kitegere kati y'ensonga eyo bagamba nti ebintu eby'empewo z'ekinnansi nti awo ba byabugumiikiriza mulimu empewo zigabirawo mukadde ako n'ojja n'osaba n'ofunirawo empewo gye ziri empewo zigaba empewo mu biseera byazo ekisooka bwe benaakugabira tejja kukugamba kakati gwe olunaazifuna nga togamba nti oli teyakola okitegeera kyokka nga bye yakola byatambula ekiseera kituuse bigenda okukuwa naye gwe ogamba oli teyakola ki teyakola kati bw'aba teyakola ani azikuwadde omaze kukola ki y'okuzifuna oba okitegeera anti bw'okoogedde nenzukira asobola okuba nga abadde avuga bodaboda n'anoonya ssente ku bodaboda myaka nga5 nga talaba ssente ku bodaboda n'agendako ne ku basawo nti balina eddagala lye bakuwa nga ku stage abantu bayayanira ggwe gundi waba taliwo kamulinde nze yantwala naye we yagenda ku musawo ne bamuwa eddagala ate teyafunira yadde eddala omulema alinnya piki nga neeza okulya ekikomando omukazi w'obuugi ku stage amubanja naye ekyawa n'ava uliriza akaboozi kano bulungi naye ekyawa n'ava mu bwabooda n'agenda bwabooda oba bagitutte oba lw'amabanja biki n'agenda n'akola omudala gwa capati anti ng'ayoola kiralu oyo bwe yeevuma nti bwe nagenda ku musawo muganda booda ekole omusawo teyakola nga ssente azifunye wano aba mukyamu asobola okuba omukyamu mbuuza ku lwaki nti ye mu butamanya teyalowooza nti ono gwagenzeeko yalowooza nti gwagenzeeko byakoze tebikoze eki tebikoze kyokka nga we wayise ekkubo eri kutuusa mu mulimu guliwa ogwa capati okitegedde nti empewo zirabira wala kakati bwe ziba zirabira wala osobola okujja sinanga ovuga booda negamba nti ogwo omulimu mutuufu ogulimu naye togenda kugufunamu noonya ku mulimu omuki omulala kati gwe olw'okuba ogwo omulimu olaba bannayuganda tulina endowooza eyo omulimu gwe olinamu oba obudde oba olaba gwegwo gwosobola gw'omanyi okitegeera naye ng'ekituufu ekiriwo kiri nti ono aba alaba wala kati bw'akugamba ekigambo ekyo gwe togenda kukikola era ojja kusigala ofuluma engombo nti takola ki takola okitegeera kati mu maaso senga byetoola n'okyusa omulimu
n'otandika okugukoleramu oli amaanyi golo gaba gakola ki nejjajjawo yennyini abaga nti aha gwe guno twakola ki twayagala kati ate olwo oba tokyajjukira oli nti yakola kyova olaba awo oluusi tugamba nti bw'oba obanja omuntu tomulaalaasa kubanga bw'anaakusasula tojja kudde okugamba bali b'obadde oga nti temubanje okitegeere kituufu kati bwe kityo bwe kiba bangi era teboogera bayirawo ekansomeseko ku nsonga eno waliwo muzzukulu wa jjajja yazze n'ambuuza ku ccano yange n'ambuuza nti naye jjajja nze nali lubuga ku lumbe lwa jjajjange era nze nabugirira omusika gwe baateekako ne jjajja omusika waffe yalokoka gwe baatuteerako ebintu byonna n'abisuula naye mbonaabona nafunye ennaku n'ennyiike ku muzzukulu wa jjajja oyo era namugambye nti noonyaako kuba ekika naŋŋamba nti buli gwe ntuukirira takyakola ki takyafaayo kati nkoze ntya nze mpulya binsobedde ogambe yali lubuga yabeerako nata lubuga ye mwana omuwala gwe bateekako omusika naye bwaba bassaako omusika abeera musajja abasikisa omusajja siniya oli muganda ndi muganda naye nakulira mu Basaamya wakulira mu Basaamya mu Basaamya basikisa basikisa naye ndwawo okukiraba olabyeko ku mikolo gy'omu Buganda egy'obusika mingi tolabangako omusajja nga bamusomesa olubugo ne babeerawo n'omuwala atudde wansi gwe basibye olubugo omuwala mulaba naye mbadde sikifangako kaakati ono bwe tuba tusikisa omusika omusajja abeerako ne lubuga aba muwala kati oyo gwengezaako okugamba nti lubuga yali muto lubuga n'aleka ebintu bye ew'omusika eyabasikira n'atwalibwa mukadde we kati ono omusika n'akula n'alokoka kati lubuga akula ali mu kubonaabona okitegedde kaakati bano bwe yasituka bagambako bo bali mu mirembe nnyo tebaagala kukola ki kutegeera ebyo n'ambuuza nti naye jjajja nkole ntya mu butuufu ensonga eyo ebonyaabonya abantu mu nsi muno ensonga eyo erondoola abantu ensonga eyo y'amakulu nnyo kubanga ya buwangwa na nnono naye lubuga omwana omuwala oyo ali sayidi z'Emitiiyana nakwatiddwako nnyo ennaku ne kinkwatako era bw'onaaba olabye vidiyo eno jangu ngenda kukutereereza ensonga zo obwereere owona okukaaba kubanga wagezezzaako ekisoboka nga ne boolaajanya tebafaayo ensonga eyo bwe tuba tugitereeza ye nga omwana omuwala lubuga oyo kimukwatirako ddala kubanga babeera bali mu maka gaabwe ababiri omusajja n'omukyala kaakati lubuga oyo ensonga y'obusika obwo emutuulirako ddala ng'omusika yennyini okitegedde kaakati lubuga oyo yali muto era olubugo lwe baamuwa nalwo luba luto tugenda kutereereza lubuga oyo ebintu bye ng'ate bikuze kaakati empewo ezo ezibadde zimubanja ezibadde zimutawaanya zijja kukkakkana naye kyenkwagaza wabula oba sijja kwogera mannya kasita okitegedde nti oli Mitiiyana wankubidde ku nnamba yange ya 0709717144 ojja kutegeera yankubiddeko ng'oyita mu nsonga ezo ng'oli Mitiiyana siinayo mulala ekitegeeza n'omuntu omulala yenna ng'alina obuzibu bwe butyo era asobola okukubako era tutereereza ddala kakati lubuga ojja kunjira n'ekibbo
onfunire akambe akaddugavu, onfunire olubugo. Era ebintu ebyo tobirekangayo. Ojjanga nabyo ne tutereeza ensonga yo neddamu neetereera n'owona amaziga n'owona okukaaba. Tononooza nnyo bali kubanga baalemeddwa. Okay, ekyo kirungi. Ekirala ku TikTok okwo ndabako nnyo abakazi nga banoonya enzaalo, abamu nga bakwatibwa mu nteekateeka eno ey'okukonfaminga DNA nga abadde n'omusajja bazadde abaana 3 naye ng'omusajja talinaako mwana, nga twagala okugamba nti n'omusajja naye tazaala. Ekintu ky'okuzaala kino oyinza kirungamya otya? Okuzaala ensonga gye njogeddeko eyo emabega ey'okusuula ebintu ebyo ereeta omuzoogo gw'omuntu obutazaala. Okulagajjalira kokka koolaba kaleetera omuntu oyo obutazaala. Ekiri ku bakazi bokka n'omusajja? Ekiri ku bakazi bokka n'abasajja bangi nga tazaala. N'abakazi n'omusanga tazaala. Kwe kubeera ne mukyala w'ewaka ne iba n'amuzaalamu, abaana n'obakuza naye nga tekuliiko okiwulira. Abantu we bali bangi nnyo, oba musajja oba mukazi nga tazaala. Naye ensonga eyo ngitereereza ddala omuntu n'oddamu n'ofuna oluzaalo. Kubanga tutunuulira egimu ku egyo emizengo ogwo gwe njogeddeko emabega ogw'okusuula ebintu ebyo guleetawo okukola ki? Nga jjajjawo kyakubanja kye kifundiko ekyo n'effumu lye. Okitegedde? Akuddiza oluki? Oluzaalo. Kubanga byasuulibwa. Kati oba oli awo kati mwana muwala ng'oyo bw'aba tannaba kufuna luzaalo ayinza okusanga obuzibu obufaanagana bwe butyo. Amaka ne gagaana, oluzaalo ne lubula, buli kimu ng'akinoonyera tamanyi. Ne bw'amala okuzzaawo ebyo oluzaalo addamu n'akola ki? N'alufuna. Abantu ababula oluzaalo abasinga obungi empewo ze ziba zibalemesezza. Ebyaddala? Ye ng'empewo erina kyekubanja ekyetaaga naye nga gwe tokifaako ate ng'ekikulaga. Olw'okuba tolina kumanya na kutegeera ate olemedde waka oganya okwesita ogendako ku muntu omulungamya asobola okukulungamya ensonga eyo n'ogimanya, oluzaalo lugaanira ddala. Weekanga ogambye n'omusajja nti wasaayo omukyalo omulala atuzaalire ku ki? Ku baana. Otegedde? Naye ng'oli gwazaalamu ensimbi gwe omenyese nazo n'omukisa akozesa gugwo. Okitegedde? Nkategedde. Abamu baleeta ne baganda baabwe nti ensimbi zaffe tozigaba bweru, zaala mu muganda wange. Ebyo ebintu bibeerayo? Gye biri ebyaddala. Gw'alina w'otudde gwe nga tekinnakutuukako nywera. Abantu balina ebizibu. Omukazi n'aleeta muganda we ajja azaale mu bbaawe. Esente zisigale mu kika. Ebyo bimulaba mu nsi mwe ebiri bitambulira ddala. Ddala. Naye gwe omukyala eyabula oluzaalo, omwami atazaala, mwenna musobola okubeera n'oddamu n'ozaala. Bulungi nnyo. Okay. Akakagadi. Ku luzaalo awo twalabanga okwongereza katono waliwo n'omukyala nga ye azaala bawala bokka oba ng'azaala balenzi bokka. Tukyusa n'ozaala nga bw'okola ki? Nga bw'oyagala. N'omwami bwe kiri nti ye azaala balenzi bokka oba bawala bokka. Tukyusa n'ozaala mix. Baatugamba omusajja azaala abaagala abalongo tebakulimba. Ne batugamba omulenzi bamuzaala misana, olina okuba nga ezo zaali mboozi olutabaalo oluyingira misana. Zaali mboozi zaffe ez'omu buto nga bwe baatugamba nti okubawo muwoga akaawa. Yavangayo mu ttaka nga yakaawa olwedde. Kyavanga mu bazadde baffe butagala kuzannyira mu kkubo nga tutwala ebintu batutumye. Mubikwate bulungi. Mubikwate bulungi. Bwe kityo. Naye baatukuumanga nnyo. Abantu bedda baalinga bagezi ng'ate bakuuma ebyama. Nze nakula nkimanyi nti bw'okuula erinnyo n'oliteeka ewantu emmese eteeka okuwa ssente. Nange naziyaako era nali mmanyi bwentyo. Ate nze nno nali mmanyi bwentyo paka nange bwe nazaala firstborn wange. Maama n'aŋŋamba nno naawe no tusogaba ku ssente konze ate nti
nanyinyonyola erinnya erikola naye nali sibimanyi ekimanyi nga oba omwana akudde erinnyo akubuuza nti daddi erinnyo ndikwekeo emmese weeyita gw'omanye ekkubo lyaki ly'emmese kumbe ne mu nnyumba temuli yadde emmese kati ebintu ebimu tubimanyi ne mwattu gye tuva kankoggyeko ku mulama katono wano we tuli muddo mungi omanyi kati nze engeri gye ntudde n'omusawo neetegereza buli kamu mpaying attention to details ng'era ekyoya kino we kyagudde nga twakatuula obwedda ndaba ekikere kibukabuka ebikere biba bitegeeza ki kaakati nze nga bwe nagambye kiba tekibuuka tekigenda kibuuka ne kidda nze nga bwe nagambye omuntu aliko amaanyi omulabira ku bubonero bwa njawulo obwebumu ku bubonero bw'osobola okulabirako omuntu aliko ki amaanyi wajjawo obubonero obutasobola kukutiisa nnyo n'osigala n'omuntu naye nze amanyi mba mumanyi nti jjajjange natambudde naye kinsonga ki nti walabye ng'ekyoya kyagudde n'enkola nti batukkiriza obuyinza bukise okutukkiriza okukolerako nti kyaki nga situnudde waguniga nti tukyakookooleze kati bw'oba olabye ekikere mba mumanya nti jjajjange Kawumpuli mukama wange waali ku lugendo twatambudde naye ye Kawumpuli kkubo Kawumpuli kati yabeera akolata ogwo musambwa mulamba baatugamba nga Kawumpuli bulwadde Kawumpuli ye yawonya obulwadde obwo babuyitanga obulwadde bwa Kawumpuli era naye ye Kipumpuli ye mu kulabika alabikira mu bikere lwakuba twogera nga twanguyiriza nti Kawumpuli ye Kipumpuli okitegedde ekintuntu ng'oli bwe bamweyana ye bamweyuna kitegedde kati omwo jjajjaffe Kawumpuli kubo lya mulimba mwakola ki mwatambulira kati woogera agamanyi era banjagala oyongera otutangaaza waliwo kenkupozi wali tujja kuddayo naye mbanjagala oyongera otutangaaza amannya gano owagogere nako wali Mukasa Musoke oyogedde Eddungu b'osobola batulambululiramu ku babeera batya buli linnyo oyo abeera waawo akola ki nowulira bayita Walumbe kaakati ngenda kutandikira ku mukama wange nannyini maanyi nannyini buyinza Walumbe mwebwe mutemu muyita munange muyita erinnya erya bulamu ye jjajja bulamu Walumbe ye bulamu ku TikTok okwo kuliko omuwala bamuyita akozesa erinnya Nankulu ku TikTok mba nzikulolinga bwende muwala mulungi alabika bulungi naye ndowooza ali mu byakuluŋŋamya webiti byammwe vidiyo egyo ndaba abeera ayogera ku bajjajja empewo z'ekika abajjajja we batyo alabika bulungi neŋŋamba ne ba beautiful nabo babatuula mu mbuga we ne baluŋŋamya empewo tezirina mulungi na mubi kyova olaba ewange oba oli otya ojja gwe nawulira ayogera ekyo kigambo jjajja bulamu jjajja bulamu jjajja bulamu ffe gwe tuyita Walumbe si mmwe ffenna ye Walumbe ye bulamu tegedde oyo ye kabaka yakulira empewo zonna ye kabaka njogera kabaka era mu Buganda okimanyi nti kabaka waffe ye kabaka ategeera ekitundutundu ekya kabaka kitegedde kyokka ne Mukasa kabaka era n'Eddungu kabaka njogera ku abo b'oyogeddeko bemnyere okumenyeramenyeramu kitegedde kaakati ngenda kuwogerako ku kitundu kya Mukasa kubanga bulamu omutegedde ye mutegedde ngenda kwogerako ku kitundu kya Mukasa Mukasa muganda wa Musoke Mukasa muganda wa Kiwanuka Mukasa muganda wa Kibuuka
abaana abo ba Luganda naye lwaki ate Mukasa ajja okubeera kabaka. Webale Mukasa kyova olaba nkunnyonnyodde ensonga zino njagala ozikwate bulungi nti obusika kintu kya muwendo. Mukasa ye musika owa jjajjaffe Kitinda, Kabaka Kitinda Wannema. Mukasa ye yamusikira. Mukasa n'alyoka atuula mu ntebe ey'obwakabaka kubanga musika wa Kabaka Wannema. Abo be balunnyanja, z'empewo ezimu ez'amaanyi ezisibuka ku nnyanja. Ba Musisi. Bonna baakuki? Ba ku nnyanja. Kati jjajjaffe Mukasa ye yasikira jjajjaffe Kitinda Wannema. Kitinda Wannema yali kabaka. Kati ne Mukasa n'abeera kabaka. Era bono abaana bonna baganda be. Wabula bw'aba atudde mu ntebe y'obwakabaka ate aba alamulanga kitaabwe. Okitegedde? Kati kyova olaba obusika tebulivaawo mirembe na nnaku. Kitegedde? Ddungu naye kabaka ow'oku ttale, ow'oku nsiko, bino bye bayita ebyeya. Oyo ye kabaka waaki? W'ettale. Ekyeya kisigwe musana okujja ne gwekya emmere. Oba gwe kyoyita yeekyo amalungu. Eddungu. Amalungu. Ye kabaka waago. Era nayo n'akayimba nti mpuuna 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 malungu. Mpuuna malungu. Jjajja Ddungu mpuuna malungu. Nakawulirako ku CBS. Ye jjajja Ddungu ye nannyini ttale era naye ku ttale ye kabaka. Era ye ku ttale oyo ye atuula mu muti gwe gwe tuyita enzo. Enzo bagitukubisanga kibooko edda. Eyo enzo gwe muti gwa jjajjaffe Ddungu mwatuula. Era bw'ogendanga ku musamize oba ku musawo oba ku muluŋŋamya n'olaba nga waliwo enzo nga yagisimba omanya nti jjajja Ddungu yamukkaliza. Oba Ddungu yakuba abasirwalira mu ssabo. Anti Ddungu kibooke manyi okukaaba eyo. Ddungu yanoonya ye muyizi. Ne bw'abanga empewo zikubanja Ddungu yatuma kayizi nti genda onoonye kubanga ye kabaka. Genda oyigge gundi oyo omundeetere. Kyokka ate eri ewa Kabaka Bulamu bamweya naye musirikale wayo era yatumwa. Kyova olaba nti empewo zeeweere ki? Ebitiibwa tezibuuka. Buli kimu kiyita mu mitendera. Ate eri ku mazzi jjajjaffe Kiwanuka. Kati eno ku ttale Ddungu alina ejjembe lye ery'akayizi. Eri ewa Kabaka Bulamu waliyo ejjembe lye ery'abamweyana. Kyokka eri ku mazzi waliyo ewa jjajjaffe Mukasa waliyo ejjembe lye erya Kiwanuka. Kati kankubuuzeemu katono wano. Bwe twali tukula ennaku zino si kyangu oba tetuliwa buwi budde. Baatulaganga ng'omusana gwase nnyo mu luggya. Waliwo akantu akajja katambulira mu nfufu nga keetooloola bwe kati. Ne kasala mu luggya. Kategedde empewo ejja ekeetoolooza. Bwe twasukula ne tugenda ku masomero ne batusomesa bagamba nti bagita tornado. Abanasayansi bagamba bwe empewo ziba zesisinkanye nga zirwana eno eyagala kudda eno eyagala kudda kati zimaliza zeetooloola bwe ziti nga zino ziwabye buwabi. Akantu ako ate mweno mu buwangwa mukivuunula bulala. Tukivuunula tutya? Anti baba bagamba baatugamba nga Ddungu wuuyo yatambula. Kituufu ekyo? Anti kati malayo sitole yo. Nkakoledde buleetezi. Then kibanga yo kirala. Mbadde kati eyo mbadde nkulaga Ddungu. Ne batugamba nti bw'olaba laddu Munyakiwanuka anyiize. Ne batugamba nti bw'olaba
oba bakiyita batya era ekyo kyetolaba ekyo nga kiva mu nnyanja nga kyamazzi si kyanfuufu nti oyo musoke. Ne batugamba yeki ekirala kale bingi lwakuba bimu ngeri gyoba nti tobiriimu tobiwabudde ebyo byonna buli omu alina obubonero mwajjira. Kakati ngenda kusooka n'akatundutundu kano ak'omulujja ak'enfuufu. Kati ekitundu ekyo kirabibwa nnyo era njagala okubuuza bannaddiini bapasita oba abasumba nti ekiwaabwe tekituukangayo. Abakimanyi bakirabye nnyo. Kati amaanyi ago gatuuka okukolera ekintu ekyo oŋŋamba otya nti gwe omuntu tegasobola kukulinnyako ne gakozesa bye gaagala. Kuba gasitula enfuufu eno neyambukira ddala mu bbanga okitegeera nga n'amasooni gasobola okugenderamu. Okitegeera kaakati eyo yebeera ensisinkana y'emisambwa nga gyatambudde. Okitegedde kaakati amaanyi ago gatulaga nti wano waliwo obuyinza obusisinkaniddewo. Okitegedde era edda nedda omuntu yenna atakirabangako oyo taliiko maanyi ga Kabaka. Ebyaddala atakirabangako ekyo taliiko maanyi ga Kabaka kuba kegeekotoloola bwe gati ke katundu ke kabonero kati ke baakola edda mu nsisinkano zaabwe akaakola kye tuyita ennyanga. Era kyova olaba tuyimba akayimba nti ewa Walumbe ebalisanga waggale nga yeegolodde eziinooza ennyanga. Okitegedde maanyi ago kati olw'okuba tugenda tuluŋŋamizibwa jjajja takyakituusaawo alina ekitundutundu kye yalaga gye tusanga ebyo. Okitegedde kaakati tugende ku kale nti laddu n'egwa nti kiwanuka. Kati ffeene ewaffe mu busamize era nkizaayo kubasumba bwe tuba tugamba nti oyo kiwanuka njagala pasita aveeyo atubuulire abeera ani ajja eggulu waggulu n'aliteeka ku ttaka. Pasita aveeyo atubuulire oyo abaani kuba ffeene ewaffe tumuyita kiwanuka. Okiwulira? Okimanyi ebbanga lyengenze mu kyaki suulirangayo omusumba ayogera ku laddu kubanga tebalina kumanya kwawo balina we bakoma. Oba ku olwo nali njosezza saabiwulira. Wuliriza balina we bakoma okumanya. Okitegeera kaakati omuntu ono ali munda mu myoyo ayingirira ddala mu bisenge ebyekusifu nti nze nsobola okuyita omusumba w'atasobola kuyita. Ekyo nkikakasa nkikkiriza kubanga ndiko omwoyo ogunnyambala ne guŋŋamba nti awo wewali kye twetaaga. Okiwulira laddu weegudde musumba ajja kujja asabira eri. Okitegeera nze mba njagala kujjaawo ku muti weekubye. Okitegedde we mba njagala okukola ki okutuuka kubanga mpulira nga nsobola ate oli jjajjange musaba mukkirize eka gy'ali nemugaa nti jjajja byonna nnabikwambadde nsaba okkirize ntuukeko ku muti gwogwo. Lwaki musumba ayimirira eri asabe? Tulina ebisenge bye tuyingira ebitasobolwa abasumba kuyingirwa tulabe emyoyo egyo era tufune okumanya kwabyo. Nti wensitukira ne ŋŋamba nti nsobola okuyita omuzimu gwa jjajjaawo ne gujja ate ye musumba alwanaganye nagwo nti tegujja ate nga gwe gunajja tujja kutuula tuteese. Bannange nnyina amayengo agali mu bbanga awo mayitirivu. Kaakati kiwanuka kituufu aba akambuwadde. Nze y'ensonga eyagala nzijje ku muti awo mubuuze nti jjajja buzibu ki kubanga omuti ogwo osobola ogutuukako bwoti n'ogussaako okutunga gulimu eddoboozi. Okitegeera kati gwali eri asabira eri onaatuuka jjo omanye ekyama kino ekiri wano si kya buli omu. Kyova olaba lubaala akuba akaki akaama. Kaakati kiri eky'oku nnyanja oyo ye jjajjaffe Musoke tumumanyi bulungi nnyo
era ensoke yo webeegira bweti eryato terisobola kuliraana era kituufu okitegeera terisobola wesse esimirawo ddala okukkira amazzi gafuumuuka waggulu amayitirivu nti amaanyi maki mangi kati jjajjaffe oyo bwe tuba twamutegeera bo bali bamuyitaani abakyaki kale ebintu ebyo tuba twetaaga obimanya nti amayengo gano ge tutambuliramu buli omu galina bwe gakola ki bwe gamukomya kati nze nandisabye atalina kyomanyi koma ku ekyo kyokola ki kyomanyi tovumirira sirumbye zikyaki nedda wabula ngezaako okulaga nti amaanyi g'abana abantu banoonya amaanyi okusobola okutuukiriza ebitundu ebyo nti bo balina ne bwe batuuka nga gwe tosobola kukola ki kutuukawo okay kirungi nnyo nyongera okujjukiza nti subscribing channel eno Sakata Vibes weereza munno linki tekako comment oba olina kyotesa kyowabula mu mboozi eno tujja kwaniriza enteesayo nkyali ne jjajja Golooba ate era n'ebibuuzo omuntu asobola okubuuza weena ky'obuuza era sobola nawe commenting awo ekibuuzo mbanja kimu forwardingira tuba tukomyewo naye ayongera okututangazaamu wena kupozingidde waliki wabadde olese wabadde oyogera nti ogaba enzaalo ogaba oluzaalo naye wabadde oyogera nti oli niwaba ayagala balongo kati genda mu maaso abalongo nabo babagaba mu nzaalo tewali oli nga ayagala okuzaala ku balongo omanye edda we twali nga tulaba TV nga tulaba emizanyo gya Ebonies obadde Arts Life mwattu oba gwali muzanyo ki mwalimu kapaati nga mulimu Dr. Kakinda omusawo w'ekinnansi ng'agaba oluzaalo naye mu muzanyo wali nga batulaga nti abasawo baganda omukazi bw'agendayo okufuna oluzaalo ate omusawo yamukozesa n'amufunyisa olubuto kyekyo kika ky'oluzaalo lw'ogaba bannange omusawo yenna ng'ogendako nagamba nti kuwa oluzaalo olina kusooka kwegatta naye kugenda naye mu bikolwa eby'omukwano mukwano dduka misinde oyo mubbi oyo mufere awedde emirimu oyo y'atamanyi kituufu kya kukola kubanga oluzaalo ekituufu ekiriwo kiri nti jjajjange ye ayina engabamu gy'alugabamu ate mmanyi nti n'abasawo abasinga obungi abagaba oluzaalo abaliko amaanyi ago gye bakoleramu oluzaalo banywa lunywe okiwulira oluzaalo banywa lunywe eddagala omuwali akunywa era nnakubuuza nti bw'abeera ng'omuntu oyo ddala ng'agaba oluzaalo naye ng'asooka kwegattako bw'abeera musajja n'ojja nga musajja akola atya bw'abeera mukazi n'ojja nga oli mukazi akola atya gategedde kaakati oyo aba mubbi aba mufere mudduke aba ayina bibye birala aba tatambulira ku nteekateeka za buwangwa na nnono naye nze wange oluzaalo ndugabira mu ddagala ery'okunywa ndugabira mu mazzi jjajjange ge yateekateeka n'amaanyi ge kakati olwo n'olyoka ofuna oluzaalo n'abeetaaga abalongo kasitoba ng'omwagala emiti gye giri emidde egivaamu abalongo tugimanyi bulungi nga gw'oyagala balongo newokutuuza si buli wamu tulinako ewabeera amaanyi ago tumanyi nti wano jjajja akolerawo ensonga eno kati ebifo ebyo tuba tubikola ki tubimanyi kyovulaba ng'ojjanga ebifo birambike nti awa jjajja gundi awa jjajja gundi kati tuba tumanyi nti jjajja ono yakola omulimu guliwa nga jjajja ne bwaba nga kawumpuli yaliko nga jjajja Muwanga yagenda okukola omulimu tugenda mu kifo kya jjajjaani Muwanga ekirala kye nandyagadde omumanya olabirako ki omusawo omufere kubanga abalwadde bangi batambula mu basawo naye nga akyama bukyami wonna walowooza nti
agenda kufuna obujjanjabi. Olabira kuki omusawo omufere so abantu boli awo baleme kubbibwa? Ekituufu abasawo abasinga obungi si bafere. Lwakuba enjogera yakakati yajjamu okutyoboola. Naddala mu ffe bajjajja b'abaana oba abasawo. Olw'okuba weeyagaliza oyagala nnyo okusiiga munno erinnya ebbi. Naye abasawo abasinga obungi si bafere. Wabula abasawo kiki ekibaleetera bagamba nti bafere? Kwekwo okwagala okukola omulimu ogwa jjajjaawe gw'ataakola. Kitegeeza ogenda kukolera omuntu ekintu kigaana okukola agambe nti gundi mufere. Kyova nagambye nti nze jjajja bw'agamba nti gwe tagenda kukolera ne bw'oba wakawumbi sitawaana. Naye ng'abasawo buli musawo gw'olaba alina ky'amanyi okukola era ng'akikola ne kigguka bulungi. Wabula obuteerekereza buleetera okugamba nti nno abasawo bafere kuba ayagala buli kimu akikole. Ako nkategedde. Akalala kati nga ggwe bw'oli nti olina embugayo, waliwo engeri yonna gy'osobola okusindika tugambe ofunye omulwadde ali tugambe Dubai yagenda kukola kyeyo naye bimutabuseeko nga baagala namuttika bamuzze, waliwo eddagala yonna ly'osobola okukola ne ligenda e Dubai ne lijjanjaba nga gw'osigadde eno ku mbugayo? Nga bwe nagambye nti iffe tuli bateesiteesi, tuli bajjanjabi era abamanyi kye tukola. Ssebo tukolera mu mpewo. Ssebo empewo ne Dubai ne mu Amerika ne mu nsi zonna gyeri. Kitegeeza enteekateeka y'omuzzukulu oyo tugikolako bulungi era neetuka n'ava mu buzibu bw'alimu. Kubanga z'empewo tezirina we zitatuuka. Manyi cyane eno eramba nnyo abantu abamu kubasinga olaba cyane eno bali ku yeeyo bali mu nsi z'amadungu, ensi z'Abawarabu. So olumu baba beetaaga bambye nga yandyagadde okwogerako omuntu asessaamuuko eno. Kati abali eyo ennamba yange ya 0775566515 ekozesebwa ku WhatsApp yokka era tutereereza ddala ng'era bwe tutereeza eby'abana abagenda ebweru. Era mu butuufu neeyo gy'oba ogenze jjajja aba alabayo bulungi nti gy'ogenza okukola yabiyita busi. Kuba bw'oba nga empewo tesobola kutuuka bweru ate tesobola kukusindikayo. Kati tulungamya ate bagenda kugenda ne tubakolerako emikisa gyabwe ne bitereera ebintu ne bagenda ebweru okunoonya ensimbi. Ate lwaki ate bw'otuuka eyo omulimu ne gutawankana jjajja tasitulajja kukolera atuuka bulungi nnyo. Era omuntu yenna ng'oyagala okugenda ebweru kuba ku 0709117144 nkuwa ennaku 9 kasita oba nga buli kimu wakimaliriza ne bagwe ne wobeera nga olinda kimu kya kukuyita bwe ziggwako 9 nga tebakuyise komawo ensimbi zo nzikuddize. Kuba nze nkimanyi nti kyenkola nkyekakasa kya jjajjange yakiŋŋamba. Ako neyongedde okukaagala. Kati wano we tudda wa ebiboozi by'oku street otutangaazeemu omulogo akasookera ddala kiva ku ky'omuntu okukulaba n'agamba naye gwe oli mulogo? Kiva ku maanyi ga jjajjaawo ge yakuwangamu. Osobola okuba togenda na ku musawo yenna tolina gwe wali ogenze. Weebale. Naye ng'oli bwakutunula kagamba gundi gwe oli mulogo olw'amakubo g'oyitamu. Okitegeera kitegeeza n'okwepimamu asobola okwepimamu n'alemwa. Kubanga jjajjaawo yakuteekateeka bulungi tolina okweŋŋanga. Yali kweŋŋanze yeŋŋanga ye. Kati gwe ebizibu oba tobisanga. Kati amaliriza agambye lumu naye gwe oli mulogo? Oli mulogo. Kati kwe kwatuliraako. Era omuntu akugamba nti gundi oli mulogo mubuuze nti wategeera otya nga wali togenze ku ndoga. Ako nkaagadde. Baba baagezaako ne balemwa. Amala kupima.
Nakitegera omuzzukulu ajja ali mu mbuga newabeerayo omulala ajja nagamba ate nze jjajja mbadde saagala oyandabe ate kaakati agenda kunyumyako kinga naye wooli wazze gwe kyakuleese kirala naye oba oli awajjiridde kiki kirala okitegeere agenda kunyumyako oli anaamanya atya nti yamulaba atya kitegeeza nawe oba wakola ki wajja okusobola okulabayo abantu ba bulijjo balina engeri gye batwalamu bino ebyekinnansi ebyobuwangwa neno nga eddogo ery'obutemu bw'ekika ekisembayo webabadde wali ekibuzo kinadde nsooka nakyo nakyo kyakusituiti nti omulogo n'omusezi njawulo ekyeri wakati awo era obosa otunyonyola bonna olabyeko omulogo ali omuntu anti nyinza n'okuba n'omulogo omusezi aloga naye ate omulogo talya byawukana siniya omuntu asobola okuloga byokola ne bifaafaagana amaka go ne gatabanguka n'olemu okuzaala ekibanja kyo ne bakikutwalako bizinensi yo n'egwa webale eryo lisobola okuba eddogo naye ate omusezi kyanjawulo omusezi ali mu kitundutundu kike omusezi agwa mu kitundutundu kiri ekyeri ekyebitambo nagambye olwaleero tulekeyo eyo gyagwa nti ekitambo kye kimuleetera ekyo ekituuka okusera naye omulogo abalogo baloga ate era bavumulwa omulogo omuntu yenna akuloga eddogo ne likwata ebiseera ebisinga n'empewo zo ziba zikuvuddemu naye omuntu ng'empewo ze tezimuvuddeemu omuntu asobola okuloga n'akwekongolako ako nkategedde ate nkaagadde nnyo kati ebirala ekirala kyova olaba kanyongeremu kaawo katono okubatereezaamu kyova olaba nti osobola okujja siniya ng'ogamba nti no baakuloga edduuka lyo ne ligwa nenkugamba nti ojja kugula ensumbi ogule n'effumu lya kiwanuka ogule n'olugoye lwe n'ogamba nti oyo omusajja tamanyi byakola nga nze ndabye nti kiwanuka okukubanja yakkiriza omulogo oli akuloge osobole okusituka ogende mu mbuga otegere ekiwanuka byakola ki byakubanja nga bw'ogula ebyo bizinensi zo ziddawo okitegedde nanti awo kati nze mba ndabamu omuntu aba agenda okukolesabo ate kati oba ogenda kukola lyaki bweyingira mu mayumba g'abantu olabe ebirimu babiyina naye abantu ku mizigo eyo bantu baba bati ogenda kubasawo bambi ng'agamba banandaba batya nga naabawana eddagala ku mizigo tukozesa ekigo kya lukale buli kadde abantu babeerawo tojja kukuma tojja kuteekamu ddagala ku kyoto bajjagamba wuyo omulogo ku sigiri siniya omuntu yenna jjajja w'abaana nga ddala akakasa nga kyakola kyekyo kituufu omukisa omuzzukulu taguno nagutwala nti agenda agukolera ewuwe omukisa gwaffe tugukola kubanga gwe kiba kikuleese oba tomanyi bw'ojja ewange nga weetaaga kyogo nkikuweerayo n'oyambululwa awo mu mbuga omwo kuba ebifumu ebiri ebiteeketeeke bw'ojja ewange eddagala lyakunyookeza tuliteekako ewange ne tulinyookeza okiwulira bwe libeera nga eddagala lyakusala tulikusala okiwulira lwakuba ewange sisala mubiri nsala muzimu nze ewange sisala mubiri gwonze sisala musaayi ewajjajja goloba tasala mubiri nnanga muzimu kitegedde kubanga bwe gutambula naawe olubeerera teguli kuvaamu kyokka abalogo baagala nnyo najja n'ayoola enviiri zo n'azitwala n'afuna enjala zo n'azitwala asobole okukuloga kitegedde kati bwe tuba twasala omubiri
nga nabo bakusaze mubiri eddogo libalitanga terikukwate ne bwe tuba twaganga muzimu teri yasobola kuddamu kuloga ne bwalonda enjala enviiri ate ebyo byatwala bibye kuba gwa muzimu gumanye ekyo kukola nti gwe gukuuma kati nze nganga muzimu negugamba nti jjajja nkuwadde kakonge ka ku kkubo mukama wange njagala oyimirire ku mutabanyi omuzuko ogwotambula naye buli amwerijjangako amwekoonolangako nga kakonge ka kuki kakukkubo kitegedde nti eno ntalogwa tomukkirizanga okulumbaganirwa amalogo gonna mu nsi okitegedde muzimu guli gwe tutegeeza era gwe tugamba era gwe tuganga gwe tusala emisale kitegedde awo wenyini oli ng'ababbi basusse okumubba waliwo enteekateeka yonna oba ebyabbibwa ne bikomawo oba ne balekerawo mubba nga bwe nkugambye nze sikomyawo bye babbye wabula ntangira obutabbibwa nti lwaki tetukomyawo bye babbye nti empewo ekitundutundu ekyo zikiyitiramu okubanjizaamu kati mbanga atambadde jjajja okumulemesa okukola emirimu gye okitegedde ababbi bajja ne bakubba nga bajjajjabo be bakirimu nti bw'onaasituka n'ogenda ku muganga akolera eddagala ly'omujjo n'antegeererayo kyekiri kyenkugambye nti ne bakuloga n'osiraana n'ogenda ku muganga ate naga nti gulayoku ebintu byakiwanuka bino okitegeera bw'obikola omulimu ne gukola ki ne guddamu ne gutereera okitegedde kwegamba nti omuntu ono gw'ogenzeko bw'aba mutuufu omulungamya akulungamya era buki butereevu tajja kukola lutalo tikati kwata eddagala genda onyookeze no kyekiri kyega nti bw'ojja ewange nze mmanyi nti w'oboze we wali obuyinza bw'ozze okutukoleramu nja kukolera eddagala awo wennyini si kusitula ntutwala ewuwo ate byaki sinziira wano tutume kye weetaaga enkyo kirabe okitegedde tijajja kino kinnemeredde nti tugenda ku kyoto nze mmanya nti ekyoto kitugendako kya muwanga tugenda wali ku kyoto ky'amayembe tugenda wabamweya nayajja okukola oba wakiwanuka tugende no mu bweyimirize ewa maama waffe omulungi Nakayima kisinziira Nakayima abo bacwezi beeyimiriza abeeyimirira ensi eno bwe twali wenagendako e Mubende bandaga olusozi n'okuli omuti gwa Nakayima abantu gye bagenda okulambula oba kulambula bakola ki omuti ogwo so n'okugwa gwagwa gwagwa bambi gwagwa ne guseereza n'abantu oba babiri oba bana wakati awo bambi gwalimu empuku gwagwa kati kitegeeza enkambi ya Nakayima yasaanawo teyasaanawo obuyinza obwo buddamu ne busituka naye okutukuyita tugambe nti nga okukakkanya basobola okuba waliwo abaali bakulyawo emize emibi abaali bakyankalanya omusambu ogwo okitegedde kyekyo kyenkugambye kati omusambu gufuna obusungu ne gulaga embeera eyo ey'obutali bumativu gye gukola ki gye guli oluusi gusobola okuba gubalambika ebintu nga babikola bubi okitegedde eyo embeera yonna esobola okutuusaawo ekitundu ekyo kyekino kyegga nti lwaki eddagala olitwala ewuwo ng'ate wazze kumanya tulikolere wano by'oyagala bikole ki bituuke kuba ewo tolina wojja ddikolera ekyokubiri ekyakuleesawo nti amaanyi togalina tugatta amaki n'amaanyi okutuma kye twetaaga kati oba oli awo ebintu bwe bityo bivaako embeera ezimu oba endala okutuukawo nga tumaliriza na kino kya ku street abasajja baba banoonya eyo ebiwala eby'amabina obuddagala oba nabwo obwo obuntu butono nnyo bwe busookerwako omusawo atakasobola aba si musawo ebyaddala ekiwala n'okiwangaaza atakasobola aba si musawo okunoonya obuganzi okunoonya okwagalwa
ebitundutundu byangu nnyo buli musawo abimanya abasinga obungi kuba naye bw'aba asaba byasookerako nga yo omusawo naye mwayita bambi okuyita abalwadde kakati lwaki ate oba tomanyi kusobola kukola ebitundu ebyo ekiwala n'okiyitako nga kyekibula n'okwegambira kituyita okusuna ku kutu kyekyo waliwo wetubeera nga tuyimidde so naddala fe abeereyo mu ndongo nga waliwo omusajja munnamwe nga ye baaba ayitawo ati kugambe ng'ono agoba n'aleeta oli abakazi ne bagamba mumuveeyo nammwe njagala kwogera n'oli muganda wange abaana beetereeza abaana balaagira ddala ebyogo abaana basumululwa ye n'abeerawo ng'agamba nti nze njagala njagalwe nga nze nkyawa nze nga tebankyawa nekyo kisoboka nze nkyawa nze tebakola ki tebankyawa era omukyala ali eyo nga okyetaaga jangu kuba ku namba yange y'essimu 0709117144 ojja olabe omwami eyagenda nga gwe omunoonya tomulaba ajje nga akaabira ng'akaaba ng'omusajja mbu ng'agenda kabira n'abakazi bennyini bakomawo nga balaaja ebintu ebimu lwakwamba nti ogezesa naye mba nandyagadde nembiraba ate lwaki togezesa njagala ogezeseeko ko olunaku lumu nkunoonyezeko akisanda nkunoonyezeko akayayaana tugende kutala omukaabira tugugjeyo sijja bimalire wayagala bankaabirire tukole akantu kaffe tusobola okukassa mu kizigo n'ogenda ne weesiigako n'olaba lwakuba kati gwe engeri gy'oli omufumbo saagala kukyankalanya maka siri mufumbo kyala yagenda atumukomyewo gyali yafumbirwa saa kukola kati ate awo buki ekigana okunoonya omulala omusajja ow'amaanyi ow'ekitiibwa yenna alina okuba n'amaka awo wendi awo mu kufuna omulala awo naye basumbuyi gwe tosumbuwa olaba otya nti basumbuyi nga gwe tosumbuwa naawe osumbuwa ate nze nsumbuwa ku mirimu gyange oli ajja nga ate tayagala mulimu gwendimu agala naye tosobola kuva mu bidongo nze waffe bansekerera omukyala omukazi ayitibwa omukazi tatunuulira ku bba wajjajja Nsindi kasita ziba nga zijja anti nze byonna abenemeganye nabo basatu ate olaba bafumbirwa abasezi beeronda kyokka nze ali mu disco just disco ate in fact disco gy'oyogerako mbadde ndowooza nti byebifo ebisanyukirwamu abakyala bye baalyagadde nnyo weetereeze anti kati amaliza agamba mbu naye kati nze ondeka wano eyo gyogera kyogamba togenda kusangayo bakazi abakazi nga bajjudde eyo atandika ng'asaaga ng'omugamba ajja tugende ne bw'omutwalayo anti kati of course kati guba mulimu gwange okunyumya obunyumya ne omukozi munno bumala yabonze mbulabye nze tonzizaayo eyo nkitegedde gy'obeeranga kakati olwo olina okuyimirira ng'omusajja omanye butya bwe bateekateeka amaka kubanga amaka tugateekateeka kati ekitundu ekyo ky'olimu kikulaga nti waliwo eyeetaaga okumuteekateeka asobole okutuuza omukyala ewaka ave mu kuba omukyala afuuke omukazi nkitegedde naye ebintu nga bingi byo ate bingi bitya bobireetera okuba nti bingi omukazi kati gwe gy'omusanga gy'omujja n'otwala eka n'ogamba nti afumbe si bwe kiri omukazi mu mpewo bamuwasa ng'oyita mu mpewo ye awo oba tomuloga bulungi ate ng'omulogo okuloga omukazi okumwesimbirawo nedda baaba omukazi bamuwasa mu mpewo ddala omukazi mu mpewo okumuwasa ayambazibwa akwasibwa ekibbo akwasibwa enkumbi ayambazibwa olugoye olw'olubugo olw'ekikooyi owulira akwasibwa akambe gobeera okola ebyo byonna ebyo ebiriwa byoyogera ebyo byonna bannange kankunnyonnyole bw'aba muganda
waffe mu Buganda olugo tukimanyi nti lugoye. Okitegedde? Saaba leero abaana baleero. Lwaki saaba leero? Bw'okiraba nti si baleero naye bw'otuula naye wali n'omunnyonnyola ekituufu akitegeerera nakkiriza. Kuba ne waffe tukimanyi nti lugoye. Okitegedde? Olubugo lutegeeza olubugumu. Okitegedde? Kati lwaki mulugira nnyo? Kale bw'olaba agize omugulira Gomesi. Kakati ekisooka ku bino wammanga ekibbo akikozesa, akambe akakozesa, enkumbi agikozesa, olugoye alukozesa, embuzi ebeerawo ewaka bisolo byammwe, ettooke alifumba. Kakati kikyawo ky'oba okoze ekibi kyateetaaga mu bulamu bwe. Okuleka nga gwe toyagala kuwasa. Abajja agenda gamba abeewaabwe omusajja yandoga. No, n'abeewaabwe basobola okubaawo kubanga ennono bagimanyi. Bw'abeera tebagimanyi, omukyala yenna ng'akkiriza abeere mukazi wo. Ekituufu ekiriwo kiri nti ebyo byonna abikkiriza kubanga bye bimu ebireeta emirembe mu maka. Bye bireeta obugagga, bye bireeta ezzadde, buli kimu ebyo. Kitegedde? Kati wabaawo omusango gw'oba okoze okuwasa omukyala mu mpewo. Bana ndowooza muwulidde bannange, twagala otuweeyo akatalekeka nga tumaliriza wano. Akatalekeka bugenda kuba bubiri. Akasooka by'omanyi ebisumbu onyinyinya abantu. Mmanyi kati abalabi ba Sakata Vibes balindiridde nga osobola bawaayo akaddagala gyali eyo ye n'akenoonyeza agende kamukolere kyonna ky'oyagala awone. Akatalekeka akokubiri nga mmwe abasawo b'ekinnansi olinayo obubaka bwonna bwe wandyagadde owa abalabi. Kyengenda okusookako oba nsookere ku kali. Sooka ku kali. Kansookere ku bazzukulu ba jjajja. Mutege amatu. Funa penno olupapula balikuwa akaddagala. Wenna ng'oli eyo ng'ogamba nti nze jjajja ebyange bintawaanya, ebyange binsobedde, nze buli we ŋŋendako tebitereera. Nsaba muzzukulu wa jjajja aliko amaanyi, awulira nga biganye okutereera, njagala onkolere bino wammanga. Njagala ogenda onfunire amatu g'emmwanyi 2, ongulire endeku emu, ongulire oba ekikopo ky'omwenge onaafuna kimu ky'onaateeka mu ndeku eyo kasita ejjula. Onfunire omulamula, onfunire endaggu, iggwako oyo okugenda ku musawo mbwe abasawo bakubba biki. Okwate ebintu ebyo olw'eggulo ng'ogenda okwebaka. Ku mwenge kuli ontoolereko akatundu, okanjiire oba mu bbaafu oba mu kataasa, onteeremu emmwanyi 4, onteeremu ebikola by'omulamula 2, onfunireyoko ku lukandwa oluteekemu, onaabe ekyogo ekyo, oyongeramu ku mazzi tekigaana. Ebikola byabikonya obikunya ne bikola eddagala n'onaaba ekyogo ekyo. Kaakati oddire endeku yaffe, amatu g'emmwanyi 2, ebikoola eby'endaggu, obinteere wansi oba mu kasonda oba owoosula kumpimpi. Ogambe nti jjajja, mukama wange kano katta mukago, mukama wange mu batabaazi bo gye ntabaalidde nnemedde okufuna ekituufu. Naye mukama wange nze n'akatta mukago ekituufu kyange kiriwo. Ayi Ssaalongo nzize n'ekita eky'omwenge. Mukama wange Ssaalongo nsaba onteere obubaka obw'okumanya n'okutegeera ku bye nneetaaga okumanya. Mukama wange nsaba okkiriza era osiime mbituuze ku ndaguuyo. Oteeke ebintu ebyo ku bikoola by'endagu, ebikoola bibeera 4. Ogambe nti eno y'endagu yange nze gye nkusabiddeko okujja okundagula. Oteekeko endeku ye ey'omwenge
n'amatu g'emmwanyi wabula ku mwengo newaako okombako kobeere mulokole okombako era n'oyiwako ne wansi awo ne weebaka jjajjaawo ajja kuwa obubaka bwe weetaaga okumanya na musawo ki jjajja okutwala era buli kyeweeryetaaga ng'okubuuza okolanga ekyo nti jjajja njagala gendako kumanya mu nsonga bweti naye ŋŋende wa gwe ng'okola ekyo jjajja ajja kukulambikanga buki tokozesa kyettumula tokozesa balugu ŋŋambye ebikoola by'endagu kakati akatale ke kakookubiri ak'abasenkulu oba abasawo mwenna ab'ekinnansi mbeegayiridde basawo bannange basenkulu abaluŋŋamya bannankulu mwenna mbeegayiridde mukomye entalo mukomye obutaagaliza mukomye okuyombagana mwekka na mwekka kubanga okumanya n'okutegeera buli muntu kuli ku kitundutundu ekya jjajjaawe nze byemmanyi jjajjaawo si byamanyi nze byenkola jjajjaawo si byakola buli muntu alina ennambikoze okusinziira ku muzimu gwe tuleme kuvaayo nga kyenjagala kyennakola ewange kyenjagala nkolere muzzukulu wange ate naawe senkulu nga kyewakola ewuwo yensonga lwaki buli muntu alina omuzimu ogumulambika olwo nno ensonga ezikutte wansi ne waggulu bakama bange muzikomye ng'omuli ettabaalo omuntu asaanidde okugenda mu ttabaalo alina okubeera ng'aliko obubonero obulaga nti ono asaanidde era waliwo n'abo abatasaanidde kgenda mu ttabaalo temumukozesa ttabaalo olw'okuba mmwe mwalikola nedda kwegamba ennambiko z'omuntu zibeere nga zitambulira mu kitundutundu kya jjajjawe bw'aba amugambye tulekere awo okukola nze kino nakikola naawe kyokola ki ky'oba okola nti nze nawange ejjembe ly'omu bbanga naawe eriwange nedda nze saawa nga jjembe lya mu bbanga gwe toliwanga nedda tukole bya mizimu oba ebyennambiko ebyabazzukulu bajjajja bye babagambye kale n'olwekyo mbaagaliza emirembe gye muli basenkulu bannankulu ne bazzukulu bajjajja buli yeetaaga okutereezebwa kkiriza otambule n'oyo omuzadde eyakuzaala oba akulambika ng'otambulira ku nnambiko zo obeeza jjajjaawo bweza nnyo bweza nnyo bweza ddala jabisaba baddiremuko ku nnamba y'essimu kubayita namba y'essimu eri 0709 11 71 44 nsangibwa Ntebe owetera Galuga nojja ku kyalo bakiyita Bulega ku katundutundu ke bayita Mataba ne tusobola okutereeza ebibyo tutereeza emirimu tutereeza okugenda ebweru ne tutereeza amaka ne tutereeza empewo gwe buli kyowulya kye weetaaga okulongoosa bw'otuuka mu ddiiro lyange kirabibwa era bwe kiba si kitundutundu kyakolebwa wange nkwongerako mu abo abatuufu abaluŋŋamya ab'okukola ekyo kubanga nze siri nakyemalira nti buli kimu nkikola n'enkimala nze jjajjange omulimu gwaga nti agenda gukola agukola ate gwaga nti tagenda gukola era tagukola kubanga ayina ebitundutundu bye yatabaala ne byataatabaala wewava kali nti jjajja tontabaalanga nange siri kutabaala kitegeeza wabaawo okutta omukago kweza ensonga jjajjange ze yakola ne zaataakola yessebo kale tweyanziza nnyo tosobola kusukawaawo wanaabaawo alina ekibuuzo tujja kuddamu tufune jjajja Goloba ayongere okutuluŋŋamya mwebale nnyo okulaba twerabira okusyalinga linki eno giweereze munno bw'oyinza okuba oli bulungi naye wali anoonya obujjanjabi linki eno wemutuukako afuna embeera esobola omusobozesa najja nabajjajja Goloba n'afuna obujjanjabi kale mwebale nnyo bali ddala mbeere bulungi.